Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mbalamusako yonna gye musinzira okutulabira abali ku mukutu ogwa There is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda nammwe abali mutala amayanja. Kama tukwebaza olw'amakya amalungi tuganyika mulagali omusaayi gwo bwe mutukuvu atukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kakati oli mulokole naye mbadde nkusaba buno obujulizi obuwa obudde. Obujulizi nawe nabusanze ate nno nga abuwa si mulokole mukazi mu Catholics mu Catholic naye ye yabadde awo obujulizi buno naye buli powerful. Ate it is a challenge to us as Christians. Butusoomooza. So si buwanvu nnyo naye mbuwuliriza nindabamu ebyokuyiga bingi. Omanyi okuyiga tekukoma. Ate ne bundeka nga butuwadde challenge nga ffe abeeyita abaki abalokole. Nsaba obuwulirize ate nzije tutemeeteme ensonga ezo. One time we were going for burial. Lumu twali tugenda okuziika. I was given a lift. I know what it means to be given a lift. So we go for burial. I'm with these people who are driving a Benz. Lumu twali tugenda okuziika nali n'abantu nga motoka gye tuli mu Benz. As we were coming back from burial, bwe twali tukomawo tuva okuziika, the Benz was knocked by a taxi. Benz taxi netomera Benz. You don't know how people on Benzes behave. Benz is not just any car. Nti emmotoka eyo Benz si ze mmotoka eza bulijjo. Ate abantu bariyakitinga bubi ng'otomedde emmotoka eyo. I saw fireworks. Nalaba omuliro. I saw Christianity disappear. Nalaba ng'obukristu buvuddewo. And the driver came out like this. And I said, God, what is this? Eyali avuga taxi n'avamu nga yena akankana. But the man looked like he had no blood. He was white. The eyes are white. Omusajja atunanga atalina musaayi nga kwegamba yenna feesi ekyuse. So I went and I called the conductor from behind. Since I'm not the owner of the car and I'm not the driver of the taxi, it doesn't concern me. So I went behind the taxi Nengende mabega wa taxi. And I asked the conductor, why is the driver white? Nti lwaki driver wa taxi afuuse mweru? And this man said the troubles never come one by one. Nti embeera embi tejjeemu. This man just lost his wife a few months back. Nti omusajja ono yakafiirwa mukyala we ennaku ntono emabega. Even when she was sick, he was also sick. Nti mukyala we bwe yali omulwadde n'omwami yali mulwadde. After the burial, he could not leave the bed. Nti bwe baamala okuziika era teyava ku kitanda. They have more than 7 children. Balina abaana basoba musanvu. We called him to do this small business of ferrying people on these grounds of burial so that he can earn a little money. Twamuyise ajja atwala abantu bano mu kuziika asobole okufunayo kasente. And now he has knocked a Benz. Kati ate atomedde On the emmotoka first trip, ku lutu esooka. my heart broke. In my poverty, Mu bwavu bwange I could see clearly that this was a Muslim. nalaba omusajja ono ekituufu yali musiraamu. I said in my poverty, Mu bwavu bwange I am not going to allow this man to suffer. sigenda kukkiriza musajja ono So I went to the kubonaabona. conductor. Nagenda eri kondakita I said, you know, I'm on the other side that was knocked. nti ndi ku sayidi y'abali be mutomedde, So I cannot interfere. sisobola kuyingirawo. But you go with the owners of the car. Naye mugende ne nannyini mmotoka. Whatever the mechanics decide, Buli kyonna mu galagi kye banaasalawo I will pay. ekyetaagisa I'll repay. nja kusasula. But if you know the poverty of the person who was saying, I'll repay, Naye singa omanyi obwavu bw'Oluganda bwe yaliko agamba nti ajja kusasula. I was owing so much money. Nti nali manjibwa sente About nnyingi 3 months unpaid. nga emyezi 3 emabega simisasule. No money for the children. Tewali sente z'abaana. I was trying to save up Nali ngezaako kukuŋŋaanyawo obusente for the children at school. obw'abaana ku ssomero, The landlord was on standby. nga ne ow'ennyumba naye ali awo I yeetaaga went to the sente. bank. Ne ŋŋenda mu banka. I remember very well. I cleared everything. Ne ŋŋenda mu banka ne nzigyayo buli ke nali nnina. And I called the man.
n'empita omusajja I said, are you in a position to come for the money? nti osobola okukya n'onona sente zino. He said, I'll be pushed. Nagamba nja kunyigiriza nzije. So he came Najja and I gave him the money. ne muwa When sente. he looked at the money, Bwe yatunula ku he sente broke down and cried. yatulukuka amazina Literally, n'akaaba. it's like he ran mad. I know the street in Kampala. He started speaking in Arabic. I had Arab, I had Baraka, whatever. Baraka, I could pick that it's blessing. He told the people there, and the people, you know, these special hire people, they were saying, Daddy, she's a Catholic. We see her here going to Christ the King for Mass. He said, continue going for that Mass. You should be the only one going for Mass. You should be the only one going for Mass. If all people are going for Mass like you. He walked around the street saying, there is God in Uganda. There is God in Uganda. And I cried. Omusajja yayogera ebigambo mu Luwalabu eby'omukisa w'Oluganda ebimu ng'abitegeera, naye omusajja yamaliriza n'agamba mu Uganda mulimu Katonda. I cried. But Oluganda when I n'akaaba. reached home, there was no food. Naye bwe natuuka eka tewaali mmere. And I started saying, did I really? Did God send me or stupidity sent me? Owooluganda n'atandika okugamba naye kituufu Mukama ye yantumye oba busirusiru bwe bwantumye. And I said, God, even if it was foolishness, but I was doing an act of charity. Naye nagamba Mukama nti yadde busiru bwe bwantumye naye nabadde nkola ekikolwa And ekyekisa. we suffered. Era ne tubonaabona Another month, omwezi omulala renters unpaid. nga leeti si musasule. Then one night the landlord brought a letter Ekiro and passed kimu it under the door. landiroodi n'aleeta ebbaluwa n'agiyisa wansi w'oluggi. And I was finished. I knew he's saying Era enough nali is mpedde. enough. Nali mmanyi ng'ali mu kugamba nti ekimala kimala, Or he's raising the. oba agezaako kuinkurizinga So I put kwongeza bisale. when I got energy. When I got energy, Bwe nafuna amaanyi I put the letter there. ne nkwata ebbaluwa And I said, let me drink my porridge first. kamale okunywa obuugi bwange For strength. male okufuna ku maanyi, Because porridge was my supper. kubanga obuugi obwo kye kyali ekyeggulo Because of kyange poverty. olw'obwavu, Not because of figure. si lwakuba nti nali njagala kukola figa. So I took my porridge, whatever, Nanywa obuugi bwange and I prayed. ne nsaba And I said, Father, ne ŋŋamba in the taata name of Jesus, mu linnya lya your word Yesu, says, ekigambo kyo kigamba those who trust in the Lord, abo abeesiga Mukama they are like Mount Zion. balinga olusozi Bad Sayuuni. news will not make them fear. Amawulire amabi tegajja kundeeta kutya. Trouble can make you pray. Hey. Ebizibu bikuyigiriza okusaba. You people, mpozi nga tebinakunyiga kimala. Ebizibu bisobola okunyiga n'ojjukira Zabbuli zonna ze wali owulira. Problems can teach you how to pray. They can remember. Can make you remember all the Psalms in the And Bible. when I opened the letter, But when I opened the when nasumulula ebbaluwa, up to this day I said, Jesus, you are Lord. nagamba Mukama Yesu oli Katonda. Bless my landlord. Landiroodi wange muwe omukisa. He said, Ng'agamba Dear Madam Rose Kifa, nti Madam Rose Kifa, I am a Catholic like you. ndi Mukatuliki nga ggwe. In baptism, we were all called to take the good news. Nti ffenna twayitibwa mu batiisimu okugaba You amawulire serve in the amalungi. church. Oweereza mu I kereziya. am not able to serve in the church. Sisobola kuweereza mu I kereziya. cannot preach the way you do. Sisobola kuyigiriza nga bw'oyigiriza. So as a contribution to the work of evangelization, Naye kye nsobola okuwaayo ku mulimu gw'okola, I am cancelling all the months behind, nti nsazizzaamu amabanja gonna and I'm emabega. cancelling 2 months in front. Era nsazizzaamu n'emyezi emirala ebiri mu maaso. English cannot explain it well. Oluzungu terusobola kukinnyonnyola bulungi. Naunga. Amina. What is kuunga in English? It's like I blacked out. I was overwhelmed. Nti mu butuufu ekyantuukako nange nali sikikkiriza. And I went down on my knees. Ne nfukamira ku maviivi gange. And I started crying. Ne ntandika And okukaaba. I said, God, Ne ŋŋamba Mukama, we cannot outdo you in generosity. tetusobola kukola kisinga kugaba. We cannot give more than you. Tetusobola kugaba kusinga gwe You Mukama. have done much more. Nti okoze kinene nnyo. And I was dozing off.
After some time, era nga ntera nensumagiramu bwe nti what woke me up? ekyanzuukusa In a flash, I saw the Muslim man. bwe nasumagiramu bwe nti nendaba omusajja oli And I knew God was telling me nemmanya nti katonda ŋŋamba it was because of that Muslim nti olw'okuba wayambye omwami oli omusiraamu. man. Love Okwagala does not set limits tekulina miziziko on religions, ku madiini ge tusoma, on tribes. ku mawanga ge tulina. Love Okwagala responds to a need. Kwanukula obwetaavu. Obujulizi obwo obuwulidde. Ekisookera ddala abalokole tulowooza nti Katonda wakugamba okuyamba olina ayamba mulokole. Olina oyamba mulokole munno. Yali mukazi mukatuliki yayamba musiraamu. Teyafa ku ddiini, yawuliza ddoboozi kye ligamba. Kakati the love of God does not matter what religion or tribe you are. Okwagala kwa Katonda tekutunuulira ddiini, tekutunuulira bika mwe tuva. Kivola we yatwagala ffenna, twali mu madiini gaffe, twali mu bika byaffe, twali mu bintu eby'enjawulo, naye okwagala kwe kusolooza abantu okuva mu madiini ag'enjawulo, kusolooza abantu okuva mu bika eby'enjawulo, kusolooza abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo, ne tujja mu kkanisa ffenna ne tufuuka omubiri gumu, Kristo Yesu. Kati imagine ono omukazi ebikolwa by'alina, abulako eki kwatula Kristo Yesu, abulako kimu to be a born again Christian. Naye byonna byakola bisinga abamu ku balokole emirundi 10. Kankubulire mu nsi muli abantu nga weebuuza nogane kakati ono mu ddiini eno akimayo ki, ng'omulaba omutima gwe akola ebintu eby'obwakatonda by'ayagala tukole ffe abalokole, ate nga byatulema, nga ffe byatulema. Kakati kankubulire kino, Katonda okugaba omukisa, Katonda taliiko oba oli mulokole oba toli mulokole. Katonda kasita okola principles akuwa omukisa ddala toli mulokole. Ekyo nkikubuulira era bangi bagagawadde nga si balokole, nga tebasaddaase, tebabbye, tebakoze eki, naye nga Katonda bawadde omukisa kubanga bakoze ezimu ku principles ez'obwakatonda. Okitegeera? Kati iffe tuli ku kimu kusaba, ku bisiibo, kuwalampa nsozi, naye principles ezatulema. Abo abantu ekintu kimu kye batasobola kufuna bw'obulamu obutaggwaawo, kuba bwo obufuna ng'omaze kukkiriza mwana wa Katonda omulamu. Naye bino eby'oku nsi wano gwe kasita okola principles osobola obifuna bulungi nnyo. Puliza maama oyo ng'awa obujulizi obwo, ne ŋŋamba kituufu mu nsi omwo muli abantu nga babulako kimu kulokoka bayingire eggulu, naye ng'ebisigadde byonna batusinga abamu abali mu kkanisa. Kati singa yali ggwe bakutuuteko butwazi na kulumbe, motoka bagitomedde, agambye yalaba abantu ng'obukristaayo bubaggwako. Manyi ng'onaategeera nti ono omuntu mulokole ate yakyusibwa, wagwewo ekizibu. Nsuubira nti niyo abatwala mu Benz yali bakyaleka mu katuliki munnaabwe, naye kasitaba omanyi ng'oyagala okutegeera nti ono omuntu obulamu bwe bwonna yabuwa Kristo, koona ku kintu omutima gwe gye gusiiba. Abamu baba baana, abamu bizinensi, abamu bufumbo. Sitaani kasita akoonako wati omuntu nga n'ebyobulokole abivaamu. Kati bakoona ku Benz n'alaba nga bambi wa takisi
agenda kuggwaawo. Akugambye mwezi gumu emabega omusajja yali yakafiirwa omwana omukyala yali mulwadde, bambi bamuwadde takisi luutu yeesoose anoonyeyo ku kasente alabire ndowooza abaana atomedde benzi. Gwe bizibu bisoboka okukeera nga buli weetoolerawo oti kizibu, buli weetoolerawo oti kizibu. Okitegedde? Naye mbu obusente bwe yali asoloozezza, imagine obusente bwe yali asoloozezza azeeyo abaana ku ssomero, obusente bwe yali asolooza asuleko landiroodi, n'abukwata n'abuwa owa takisi. Bwa takisi yawunga yagenda ayimba mbu Omukatuliki oli aveewo, yagenda ayimba mbu mu ggwanga lya Uganda mulimu Katonda. Kankubuulire waliwo abantu abagenda okulaba Katonda wo ng'olina ky'okoze ekirabikako. Balyoke bagulumiza erinnya lya Katonda. Matayo 5 agamba let your light so shine so that they may glorify your Father in heaven. N'akwata obusente obwo. Awo era Sitaani alina okwogera naye n'aguma. Adde wakati wali kyakulya, si mulokole Mukatuliki. Laba Katonda wamusonyiwa emyezi egy'emabega, n'amusonyiwa emyezi egy'omu maaso ebiri, ate eyo yali ntandikwa. Kye mmanyi okuva ku olwo omukazi obulamu tebwasigala kyekimu, bwakyusibwa. Kati ffe abalokole tumanyi mu Katonda tasaleeta musiraamu omuyambi. Omulokole tasobola kukkiriza nti Katonda asobola okuleeta omusiraamu, Omukatuliki, Omuprotestant oba omusamize omuyambi. Ffe tuli bannalwoyo nnyo, oyo Sitaani yaba amusindise. We tutyo we tufiiriddwa God's blessing and breakthrough. Katonda tumulowooleza. When you limit God, tajja kukola. Egolooza Katonda era alina sindika mulokole munno. That's the error we make. Okitegeera? So, okwagala kwa Katonda tekuliiko oba oli muki oba oli muki. Okwagala kwa Katonda kwa ffenna. Era okwagala kwa Katonda tekukugamba nga kukolera balokole bokka bulungi. Okwagala kwa Katonda kugamba omusana gwo gwako eri ensi yonna. Ekidde ekyokubiri, ntera owulira abantu bakola statement eyo naye bana oyo Sitaani. Kano akasente kokka ke nninawo ate mbu ke mba mpaayo, tekisoboka. Amazima mu kutegeera okwa bulijjo oyo alina kuba Sitaani. Kubanga akasente kokka ke yalina, imagine fees. Katonda kyasobola okugamba kwata fees gw'olinawo gw'oli kusolooza, kwata rent gw'oli kusolooza atannawera oyo omuweeyo, nga ne gw'omuwerako akisooka si mulokole oba tali mu nzikirizayo. Ekyokubiri omusanze busanze mu kkubo. Ekyokusatu abaana be banaatuula. Bwe waliwo Katonda kyakusobola okugamba okukola nga tolina kwebuuzako omuntu wadde ogu, nga koogeza n'oweebuuzaako oba n'ogamba nti kambuuzeeko ono, togenda kukikola. Singa oyo maama yagenda ne yeebuuzaako omuntu yenna, amazima ga Katonda ali mu ggulu wadde yagaana okulayira, teyali kikoze. Omanyi ebintu bingi bye tufiiriddwa Katonda, omukisa gwa Katonda gwe tufiiriddwa oba breakthrough ze tufiiriddwa nga twefuula nnyo abagezi. Oyagala ku consulting omanyi. Abraham singa yagenda n'abuuza Salaayi, oba Ibrahim singa yagenda n'abuuza Saara tusaddaako omwana ono Isaaka, Katonda gwe yatuwa, waalibaddewo okugenda mu spiritual warfare okumenya emizimu, waalibaddewo ebikonde, awo waalibaddewo okwawukana. Wokakasanga nti Katonda yagambye kino, abantu ne boogera batya gwe kikole. Ate tolimitenga ka Katonda. Katonda waba asindise ng'omuntu mu bulamu bwo obeeko ky'omukolera, oba Mukatuliki oba Musiraamu oba mulokole muno, gwe kola ng'okola because of God, tokola lwa muntu oyo. Yokaana 3:16
we yayagala ensi. Nsuubira by then tewaliwo mulokole. Kino ekyawandiikibwa. Tewaliwo mulokole. Tewaliwo yayatula Kristo. Mu Yokaana 3:16. We yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo. That's the total love. Okitegedde? Abaluumi 5:8 agamba Christ died for us while we were still sinners. Nti Katonda Kristo yatwagala ffenna nga tukyalina mu bibi. Katonda takwagalangako ng'olokose. Yakwagala tonnaba kulokoka. Kati lekera okulimitinga Katonda okulowooza nti Katonda alina sindika balokole banno bokka b'olina okuba ng'oyamba. Byandikibwa bingi. Baluumi 8:3-8, Yokaana ebbaluwa esooka 4:16, Zefaniya 3:17, Yeremiya 3:3. Okitegeera? Ebyo byonna byogera ku kwagala kwa Katonda kwalina gye tuli. The love of God. Kibayo bontegedde bulungi. So, kirina bingi byenyinza kwogera awo. Obujulizi obwo nga ffe abeeyita abalokole bannalwoyo ne basserwoyo butukyalenjinzeemuko. Maama olaba akola ekyo singa yali mulokole bano ba Pentecost aboogera n'ennimi amazima awo nenga okola okwagala kwa Katonda kiyita kyangu. It is very hard and painful. Hard, painful. Gozaade yakikola gwe teyawulira bulumi kubanga asuulirira bungi. Nga sente aziwadde omuntu gw'atamanyi nga sina mulokole. Awo mulokole agamba ayinza n'ozitwala musabo. Awo oyinza okwerogozaawo, oyinza okubeera awo fuka nnyo wa mwoyo okusinga ne Katonda agambye. Weka nkubuulire, Katonda wabanga yagambye ekintu senene woziwa omuntu newazisuza mu ssabo newazisuza ku kyoto kya Sitaani okumala emyaka kawumbi tewali kiyinza kutuukako. Oyongera funa mukisa. Ekintu Katonda wabanga yakirimu newazisuza mu ssabo emyaka kawumbi. There is nothing which will change you. In fact, uganya kweyongera nga kulaakulana aloga yeebuuze leka buli wendoga ng'afuna omukisa kambive nako. It is a challenging testimony to all of us. Fenna tuyiga okukola obulungi abantu bonna, no matter wa religion ki, no matter wa tribe ki. Tujemu bakita segregation, racism oba babita batya. Ewa Katonda ebyo tebiriyo. Paulo yatugamba there is no Jew, there is no what, there is no circumcised, there is no this. Maaso ga Katonda we are one. Kale gamba Yesu onsaasire. Endowooza zange zonna zaali zakyama. Gamazima ndowooza nti ndi wa mwoyo nnyo kumba ate ndi wa mubiri. Onaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Gwe tanaba kuwa Yesu obulamu gamba Yesu olwaleero nsazeewo okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwo. Naaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu atusabidde. Amina era amina nnyo ddala. Kale ndowooza kadeetoolemu katono enkomawo. Leero ngenda kukuleetera byokka bikufumita ng'omulokole gw'alowooza nti oli wa mwoyo nnyo. Byokka byenina. Kiki lwaki? Katonda ayagala tutandika okulaba nga w'alaba. Lekera okulaba nga ggwe n'amagezi go. Laba Katonda nga w'akola ki? Nga w'alaba. Dakiika emu kankomewo. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.